Abazigu ab'emmundu balumbye poliisi y'Ekyanja mu kiro ku saamusaamu ne batandika okuwandagaza amasasi era abapoliisi abaddewo nga bakuuma ekiro nabo ne babaanukuza masasi olwo abazigu ne badduka. Poliisi gye balumbye eyitibwa Kensington ng'eri mu division Nakawa nga amasasi gayise mu ddirisa. Ku makya poliisi esibye akaguwa akalaga nti batiziddwa omusango era ebitonga by'ebyokwerinda basitukiddemu olw'okunoonyereza ne kugenda amaaso. Balesembwa ya poliisi enkonzi y'olusungu n'amakubo gonna agabadde gayita ku poliisi negagaddwa ab'ebyokwerinda. Embeera enewaliza abakulu mu poliisi ng'akulembeddwa muduumira poliisi mu kampuni ya Stephen Tanoye ogenda era ng'onotuusa yeesoza kufuna abasirikale adde mu kifo kino bamuwulira ebyabaddewo. Abantu ng'akulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo kino Kabuga Grace bennyamidde olw'ebikola nga bino ebyongera mu ggwanga. Ekintu ekyaguddewo tebabadde bulagajja bw'abasirikale oba bw'abatuuze kubanga olwedde abasirikale baffe babeera alert era n'ekiro abasanzeewo tetubadde na bubbi bwonna obwekuusa ku mmundu, tubadde n'abanyazi bano yabbye rediyo yabbye TV n'abamu n'ababbi b'enkoko. Asabye Pulezidenti Museveni obutajjulula poliisi entono nga bweragira wabula bazongeremu amaanyi. Abantu betutasobola bagambye oba emmundu eri wali oba omuntu yasse omuno ogenda mulumba otya, olina okweyambisa poliisi ekuli okumpi osobole okuripootinga kesezi. Ono alagidde n'abantu bonna abaleetebwa mu kitundu kyabwe okuwandiikibwa kuba bangi abajja nga tebamanyiddwa ne bavaako obumenyi bw'amateeka. Buuza ekitabo kya records oba ripootingira abo abantu abazze tebakirina. Kitegerekese nti abazigu ne balumbidde poliisi eno wabadde abasirikale babiri abakuuma ekiro era tewali kintu kyonna kyatwaliddwa. Quite upset that now thugs or people with intentions are beginning to kill our police officers. It's regrettable. Kiri ekintu tubadde tukiwulirako ewalako naye olaba naffe kitulumbye katulina okutya naye nti tusaba aba security bongere abapoliisi. Abatuuze bataagere kulabikira mu kamera zaffe bategeeza nga bawuliddwe okubotoka kamusasi mu kiro era bakedde okulaba nga poliisi yaabwe yalumbiddwa. Mwekyamyuka omwogezi wa poliisi mu kampuni ya Luko Yesigire ategeeza nti batanze okunoonyereza obulumbaganyi obwo. The gunshots were directed at the police through the glass window that shattered and later on moved out to the next door. Agambye nti abazigu bonna babadde ku bodaboda etantegereka nnamba nga kiteeberezebwa okuba tebabadde babiri. We have since established that this was a ride along shooting. These motorists didn't stop. They just shot at the post and continued riding. Akatiza nti bagenda kukola ebikwekoto okufuuza abatemu bano bakwatibwe. So investigations are on, but we want to inform you that we shall be enhancing our patrols and our security at all police posts and police stations. Ebwe bibeddwa nga abazigu baluma poliisi ebusika nga 31 omwezi oguwedde ne batawa poliisi babiri okulya okunoonyeza ku buzibu emisango. Alex Bakaluka ne PC Moses Ongol balira baliko n'abapoliisi abalala bebalumya nga bakulira ddala emmundu bbiri. Ronald Kasasa ne Mutebi Sulaiman bakusakidde eggulu lino.